Pius Vuso nga wa myaka 26 yakulira ku nnyina yekka oluvannyuma lwa kitaawe okuserengeta ezzira ku mwanga wa myaka 2 gyokka. Ono yakulira mu misoso gya byalo mu disitulikiti y'e Obongi mu bukiikakkono bwa Uganda era okubulawo kwa kitaawe mu bulamu bwe agamba nti kwamufiiriza emikisa mingi ne banne bwe baazaalwa. I lost my father in 2001. Taata wange yafa mu 2001, maama wange n'afumbirwa kojja eyasikira taata ebyembi naye mu 2012 naye n'afa. Nnyina yasobola kuwaddawaddako kutuuka mu siniya ey'okuna era wano yalowooza ku ky'okusigala ku kyalo banoga amatugunda ne banne wabula ate ye ng'ekirooto kye kyali kyakusukkuluma abantu mu kika kye we bazze bakoma mu byenjigiriza. Yasalawo anoonye omulimu gw'obukuumi mu kampuni y'obwannannyini. Kojja wange yaŋŋamba nti tewaali ssente zinnyongerayo wabula yampabula okwegatta ku Securico nsobole okufuna ezinnyongerayo okusoma. Oluvannyuma yeegatta ku Kololo SS okusoma siniya ey'okutaano wabula omulimu gwe teyagusuula ttayo. Buli ku makya bwe yavanga ku mirimu ng'atuukira mu kibiina. Navanga Kyebando nga nkola ku Watoto mu Kampala nga nsomera ku Kololo SS. Ebyokunaaba ku makya nali nabivaako nga naabako lwaggulo lwokka. Natambulanga n'ebyange byonna, sabbuuni, akasenya n'ebirala. What I was doing was, agamba nti nnyina abadde mpagi nnene mu lugendo lwe. My mother could go and get loan. Maama wange yeewolanga mu bibiina eby'abakyala n'annyamba okwebezaawo. Vuso yakirengererawo nti talina ttendekero mu Uganda ly'ayinza kweyimbamu yeesasulira ebisale era n'asalaga nkolwa n'addayo mu disitulikiti gye yazaalibwa atuulire eyo ebigezo bya siniya ey'omukaaga oba olyawo abeere omu ku bayizi abalondobwamu okuweererwa gavumenti ku mutendera gwa disitulikiti. Kino kyatuukirira. I scored 13 points. Nafuna obubonero 13 mu siniya ey'omukaaga n'enfuna sikaala ezigabwa ku mutendera gwa district mu Obongi. Mu 2022 negatta ku Kyambogo okukola diguli mu byembalirira n'ebyensimbi. I joined Kyambogo University. Omulimu gw'abadde akola okweyimirizaawo agamba nti nagwo gumuzimbye mu bingi. Bakama be agamba babadde nga balungi gy'ali era nga kye kimukuumidde ku mulimu gwe nga musanyufu. Abankozesa ne bakozi bannange baali bakisa gye ndi kubanga baali bakimanyi nti nsoma. Kyokka nga ku mirimu emirala guno nagwo gubaddengamu ebimusoomooza naddala okukola n'atuuka ensowera okugigobya olulimi. Kyokka ye buli kiro kye yamalanga ng'atunula yakirabanga ng'eddaala eddala lyalinnye okusemberera ekirooto kye. Bwe nabeeranga ku ssomero saagattanga muzannyo mu lugendo lwange. Olw'okubanga omulimu nga guno guba gusasula kitono tumubuuzizza engeri gye yaterekangamu akasente n'akola ku byetaago bye byonna. Namanyiira okutambula engendo empanvu era sisaasaanya nnyo ssente mu bintu ng'ebyentambula. Ekiruubirirwa kye ayagala afune omulimu mu kisaawe ky'abanguseemu olwo asobole n'okukwata ku banne nabo batuukirize ebirooto byabwe. Okutuukiriza ekirooto mu lunyiriri lwa famire yange okubanga nze yasoose okufuna diguli nalina okwesalako ebintu bingi nga amabaala abawala nabo saabeesembereza kuba baali ba bbeeyi ate ng'obudde sibulina. Okuva ku miryango gy'abadde akuuma, Vuso okusimbaggiriza okutuuka mu weema ey'amatikkira ku ye kyabadde nga kimuli kumera ku lwazi nga mpaawo akifukirira. Natandise okunoonya emirimu mu byennakuguseemu era nga neegomba okwongera ku bitabo nkole masters oba CPA kubanga akatale keetaaga obukugu obw'enjawulo.